Amungambye ndi CEO ne yanziza nnyo. Seziko o. CEO. Kano alina okutubulya akakola ki? Wakati kano nze nsobola n'okukanywa kano engeri gye kawunyamu. Mbera mu Town City. Charles City. So kisige kutulabe. Stars. 7 Stars. Beauty. World. Chidem. Sinister. Toyisiga nnyo ebizokuleta obuzibu mu kamera. Nga tuyita mu buweereza buno nze nzikiriza nti tulyambaza abayita obwereere, tuliriisa abanaku emmere, abasula enjala, tulizimbira amayumba abo batalina mayumba, naye waggulu wa byonna tuliweesa Mukama ekitiibwa nga tuyita mu kukolera ddala ebyo byennyini byalagira. Tulizimba amakyaki, tulizimba emizikiti, naye era waggulu wa byonna tulisaasaanya enjiri eyo Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Twebaza abo bonna abavaayo ne balaba interview zaffe zino, naye ate twongerera ddala okwebaza abo bezikwata ku mitima ne bakimanya nti ekitubeesa mu nsi era ekitufuula ab'omuwendo bebe bikola ebirungi byetukola eri bannaffe, ekisa kye tulaga bannaffe, okwokuyimirira kwe tuyimirira eri bannaffe abo Katonda batannajjukira ne tubakwata ku mukono ne bayimirira ne batambula. Essanyu eryo tubaleeta ku mitima kyekiri ekisumuluzo ekirigaziya eggulu lyaffe. Weewaawo bwe twali wano nali nkyaliddeko bannyinaze bano bamaama bange, mikwano gyange, famire yange, tulina interview gye twakola. Awo nno muganda waffe CEO owa 7 Stars Beauty World weyasinziira mu interview mu yasinze n'agamba nti nedda waliwo omukyalo oli bwe yayogedde yansanyusiza, njagala mweyo ku bizigo ate era mufulire ddala akabonero ne sayini eragira ddala abantu ebizigo byange kye bikola. 7 Stars Beauty World ekola ki gwe muganda wange ali eyo? 7 Stars Beauty World company ya byansusu ezigula ensusu zaffe kugamba eddamu buli kibuuzo kyonna gwe muganda wange ky'olina era olususu lwo. Kasabuuni akozesebwa n'okirininga olususu n'olunaaza n'olumasaamasana ate nga tosizeeko na bizigo bingi bakayina. Ebizigo byosiga ku lususu ebyerusa n'ebyo ebikuumira mu kalayo nabyo babiyina. Basangibwawo Kibuye opposite Prayer Paris. Ate nno abantu nga bano ng'oggyeko ekyokuba nti batunda ebizigo baddamu kugamba ebibuuzo byo byonna ebyensusu, be bantu abavaayo ne batambula naffe ne bayimirira naffe. Abantu nga bano be banyuma okuwagirwa nti omuntu bw'alaba abantu ababonaabona, abantu abeetaaga n'atalowooza nnyo ku kyantunze ntya, naye n'agamba nti nedda kyensobola kye kino. Omukyalo oyo wadde ali mu lutalo olw'okunoonya ssente, olw'okunoonya omukisa gwe, nze kankole ku ky'olususu kubanga ffenno tukkiriza nti endabikayo kyekitiibwa kyo. Buli bw'olabika obulungi n'emikisa gyeyongera. Bannaffe bangi bagobedde ku miryango ne basendera ddala ebbali olw'okuba balabika bubi. Ekikolwa ekyo si kirungi ekyokusosolwa, naye wano mu Afrika kyakyaka oba mu Uganda. Kakati nno munnange nga tukyabuulira enjiri bannaffe abeeyisa bwe batyo, ate era tusobolera ddala n'okugiwulira nga bikyusa naffe endabika yaffe. Olunaku bwe lutuuka endowooza eyo n'ekendeera still akasirawo katusaye nga n'endabika yaffe nyuvu nnyo okuzaama. Nze nzikiririza mu butasosola ndabika neeyisa madini n'amawanga wadde nga bukyali bulwadde wano ewaffe. Osanga omuntu nanyima mu opportunity olw'okuba nti musiraamu, mulokole, mukatuliki, olw'okuba nti waggwanga lino naye yerabira nti Katonda yatutonda y'omu ate mugagga nnyo okuzaama. Yatutonda n'atwawula ffe tumuweesa ekitiibwa. Era kaba akabonero akalaga nti waabwe yinza nnyo ekitenkanika. Oyo atwogeza ennimi ez'enjawulo
yango itewo oyatwogeze ennimi ez'enjawulo naye nga tezifubutuka ku lulimi lwe lumu ne mu kamwa ke kamu. Osanga omuntu ng'amanyi Oluzungu, amanyi Oluganda, amanyi Olukiga, amanyi Olukyoli, omuntu omu ng'olulimi lwe lumu lwe lwefuula ne lukola ekyo amaloboozi ago ne gafuluma nga gakolera ddala sensi matu gaffe. Weewaawo Katonda oyo wa kitiibwa nnyo ekitenkanika. Seven Stars Bito World leero ekisobozesezza okutuuka ku mukyala bakuyita ani mami? Namutono Solomon. Namutono Solomon. Obeera wa? Mbeera mu Town City. Charles City. Charles City. Charles? Charles City. Charles City. Charles City. Charles? Charles City. City. Bw'owangalira. Mpangalira. Maama waffe omulungi CEO wa Seven Stars Bito World yakulaba mu interview gye twakola nga tuli kumbi kutuuka ku Idi. Bwe yakulaba interview yazzeemu n'emukwatako n'agamba naye mbadde ndaba interview eno buli kanaku mbadde njagala omukyalo oyo Maama Solomon mbeeko ne kemuwa kapakeji kemuwa era akapakeji kano ke yampadde n'agamba nti bw'otuukayo mugambe nti tumwagala nnyo era mugambe nti Katonda we mulamu era amumanyi era mugambe nti wamukisa nnyo ekitenkanika n'ebyo Katonda by'atannata ku sayidi ye aleme kubinakuwalira mu kaseera akatuufu Katonda alibita. Weewaawo Maama Solomon omukyalo ono akuwadde ebizigo CEO wa Seven Stars Bito World ambadde nsaba ojogerere ku linnya Seven Stars Bito World naye amanye nti lituuse bagamba Seven Stars. Seven Stars. Etofaayo yogera Seven Stars. Seven Stars. Seven Stars. Stars. Beauty World. Kidemu. Seven Star. First. Tofaayo kati tugende mpola Seven Stars. Seven Stars. Beauty World. Kidemu. Seven Star. Beauty World. Seven Star. Se. Seven Star. Beauty World. Kati mbadde nsaba neebalize CEO olw'ebira bino byakuwadde. Muŋŋambye nti CEO neyanziza nnyo. Siziko neyanzeege. CEO wa Seven Stars Bito World mugabe neyanziza nnyo. Wabala ebizigo byange. Neyanziza ddala wabala ebizigo byange byompadde. Mukama akuwa omukisa. Simanyi oba kisoboka naye mbadde nsaba tusumulula ebbaaga eno tulabe ebirimu kwegamba naye akakasenti byebyo ebirimu bye tutuusiza ate naawe oba omujulizi nyabo byewatutikka byebituuse so kusumulule tulabe oba byakuwadde byebyo byakuwa byebyo tuyambeko sumulula sumulule bwetuti kakati akaziga ako ko bumala okunaaba yesebo kankasomeko bakayinandi nange oba nvimbiseemu face and body lotion kakati toning face and body lotion Seven Stars Bito World kwa muganda wange akazigo kano ka lususu leera tujja mukyalira atunnyonnyole kakola mulimu kirange sibimanyi nnyo naye ndabako omukyala ali mu ssanyu litenkanika eyesiza akazigo kakati akazigo kano ko kali bwe kati yesebo omala kunaaba nokesiiga mbadde nsaba oddemu omuneebaza omugaye CEO webale nnyo neyanzeege CEO webale nnyo sebo Seven Stars Bito World kizibu ewangaale sikizibu kale gamba ewangaale waaw kakati kino tukirabye eno gikwate kakati tulabamu ne kano ka perfume lightening glow salon kakati kano kakola mulimu kikamalo kasomako wano tightening and hydraulic skin glow kati nako okesiga ku mubiri nako kano okesiga ku mubiri obuntu buno CEO mbadde nsaba tujafunayo time odemo tunyonyole bulungi kuba kati nange bunsobedde kano ningo genda vimba nnyo kakati ngenda kukubira essimu nga ndi naye atunyonyole kimu ku kimu n'enkozesa yaabyo naye ne kano ndabako lightening glow Selene
Skin Grow kitegeeza nako ka mubiri. For inquiries gwe muganda wange yandiyagadde okubaako ne beebuuza ku bantu bano osobola okuba ku simu yaabwe eri 0755 15 24 18 0755 15 24 18 endala eri 0761 39 73 13 0761 39 73 13. Kitegeeza ki kino nti abantu bano gwe muganda wange kijja kutuluma nnyo nga bavudde mu bizinensi eno. Abantu bano be banyuma okuwagira abantu abavaayo ku lw'amaloboozi ge tuyisa kuno ne baga nti bannange pakeji eno yandibaddemu emitwalo 4 naye nze omukyalo oyo ankutteko kamuwe kino kyensobola. Abantu abavaayo ne bayimirira eri abantu nga bano banne twandibawagidde nnyo. 7 Stars Beauty World tukinoonyeeko ku 0755 15 24 18 ne ku 0761 39 73 13. Abantu bantu babeze mu business baganda bange ensusu bazitegeera naye waggulu wa byonna balina omukwano era baweesa Katonda ekitiibwa ekisa okutoola n'okwagala nayo njiri era kika kyakutendereza Katonda eyatutonda. Bwe twagala ne tugaba olwo tuba tulagira ddala Katonda nti tusiima bye yatuwa era tusiima byatuwa. Weewaawo kakati kano awo kakwesiga kati sabbuuni ono 7 Stars Beauty World Pimple Cleaner kakati kano kajjako buli bannange logenda kuvimba naye ate olususu bwe lukyuka ennyo tonnematirirako ennyo tweyanze banjagala nkusanga atoddemu okumbongako nga kakati kano kagolola embalabe zonna kazijjako kaako naaba nako mu face bw'omala okanaaba nga weesiiga akazigo kaffe kali kano kosi kategedde bulungi kalususu naye njagala atunnyonnyole kati bannanga abantu nga bano bannaye waki Mukama taba blessinga mbadde nsaba oyimbiremuko 7 Stars Beauty World akayimba konna komanyi akanyuma akeetissa konna. Mukisa gwe ngamba tebaguloga nedda nze ndiba bulungi era omukisa gwa Mukama gwatuwadde Mukama nina buyinike tegulina buyinike omukisa gwa Mukama tegulina buyinike ne bw'oluga ne bw'okola ki gwe gusigala guwaganya guyita mu ddinisa yawe bakuyitaani nze bampita namukose Aisha ade saba ogambe ongambire ku CEO wa 7 Stars Beauty World omugambe bannange nange Aisha mpaka kazigo nkolera ku kisa kyokoledde mama Solome nabutini nange kinkolera ate kati kyekigaana nange nsaba mama waffe omulungi ennyo bw'ati CEO wa 7 Beauty World achide mu CEO 7 Star Beauty World madeka omungambi nti bannange nange ndowoozaako bakisobola nange munange mbadde nsaba ndowoozeeko mukyala wakisa munange ndowoozaako nange munange nze mama nze taata ennyumba mpangisa naye nezikola siziraba okuliisa abaana ate okusoma mbadde nsaba onkolereko ekisa maama nange munange onfunireyo kyompaayo akazigo ako nesiigako kubanga akazigo ako bwe neesiigako osanga nafuna nansasulira ku kayumba ate akazigo ke kalimu kagabaneyo mukisa bw'okeesiiga tosigala kyekimu mukazi mukyala musabi bw'amala okusaba Katonda we Allah we ng'atabula ebizigo bino so kajjudde omukisa ogutenkanika kakati waliwo kali kendabye kali kakola pannange atina kano kakola mulimu kyolowooza kakwesiga ku mimwa so kabikule tulabe kakwesiga ku mimwa so kisige kutulabe toyisiga nnyo oyinza okuleeta obuzibu mu kamera sajja bali eyo ne bagaa nti toli mukyala mufumbo nakayo yesize gwe twagala oyo so mubaddemu sabbuuni wuuno nembamu lotion y'okwesiga ngomaze okunaaba yiino akeesiiga ku mumwa kaako nembamu ne kano alina okutubuulira akakola ki
wakati kano nze nsobola n'okukanywa kano engeri gye kawunyamu so kawunya bulungi nnyo kakati gwe muganda wange ali eyo kumutendera gwonna osobola okugamba nti nedda nze sisobola kukola kino naye ninayo nigiina zange ninayo paasi yange abakyala bano abasinga mu kibuga kino kyali sisite bonna booza ngoye osobola okugamba nti ninayo paasi yange ninayo emmeeza gye nsobola okuwa omuntu ayoza n'akola ddobi n'agololerako ninayo ebbaafu ninayo engoye ninayo kugamba akasente ke nsobola okutetenkana naye nkasiga mu kyalo omwo abakyala bano bangi nnyo gwe muganda wange ne famire yange eno gye nava